bufu ekyo kyava gye nazaalibwa ewaffe eno buli asoma kalwera mwabufu wasayo kongo oyagala nakufumbira babeera n'empisa obuwulize ng'ate balungi banyiikivu okukola tobazanyisa bayita n'emikisa gyenusu okumuwasa obanga aleese empenduzo ya shiringisi kati atannawasa ebusegawo kanyolera nkwata gukono gy'onoonya kufumbira basenga bafuba ku by'obuwangwa n'ennono babaana bawufu njogera kye nnali ndabye nga nange byenkola amagezi gagawaffe buddu kyoboolaba mbikola ng'omutendeke kirungi amakungulu okunoonya mukategeera nze mugitanga lyeriridde tandikiddewa wano abaagala ebiwedde akayimba kakano kayisenswanire bw'oba wasaayira enswayo omubbi n'omukwata abaagwana kiddala onekyemululukanya kuba akafaananyi nga bakusanze bwekijja kusedaliyo bakunyola bwekola ensonyera egite nsaayira yo etakubye luka kuba enjera eri ku nyiri onswanyera egite saayira yo kalyakuŋŋana kuba enjera eriko nnyiniyo butaniramu pulogulamu kadomo kamu kwa BS TV yokumuzabiro birowoozo Kafero Junior buli lwamukaga kuva ssaawa mukaaga mpaka ssaawa musanvu talisa n'akayimba kalungi ak'omukyala Anamirimu Florence ng'agamba nti omwana w'abalo uno yasinga ddala okunnyuma oli senga bittu yakebera obugere aza omwana okufaanana wano bannange nesinga abayimbi bakadogo kamu tuleeteyo ku story ndala bwezityo abantu bagenda kutamisa abantu kadongo kamu ngoyo kadongo kamu yali omutuufu kubanga otunulira abasajja abawagizi baga bali abasajja okuva webayimiriza ku buleeki bano abajja bakuba twala tugende tukopye nnyo bano abaana abayimbye zino ennyimba waliwo noliyo olasinze nnyo okunywira ebiruma bayaaye ate nobuba buntu butono nnyo bamanyina osobola n'okubwetuusaako ebiruma bayaaye omuniga yakubye yiti nengamba Kafero Junior nti abasajja abo Abajamayika asobola okubeera ng'ali eyo n'agwira ekitungulu ebeddala ng'abayaaye ekintu kibuluma ebintu ebiruma bayoza biba bingi nnyo oba omuntu butono nnyo ng'osobola n'okubwetuusaako nsanyuse nnyo okubalaba abantu abali Masaka abantu abali ku bizinga by'esseseeyo abantu abali ekyaggwe namwe mbatumiddeko nnyo awonawuno n'enkono seeta bweyogerere enkuba etonnya ennaku zino yakoze bubi nnyo okuba nga yasseeyo ndoza ku bantu nga babiri kitegeeza ekibuga Kampala oba kiri mu kisenge kyetagisa kwongera kuzimbako okulembeze betugenda okulonda omulundi guno mutunulire ekintu ekyo kibeere nga kitambula bulungi nnyo nze Kafero Junior oza pulogulamu kadomo kamano nakolwairo nyina abagenyi mu kizimba abaana bapukamye nga bayimbye oluyimba olugeza n'okumenya okuza abanene nalutunuulidde lwo nengamba mutuufu bw'obuntu twafunyeyo naffe abaana abalinza okuleeta ekintu ekirungi bwe kiti kale no tusooke tufune akayimba ako akawava munno ng'akugamba lwaki nkoogerera tusooke tukafuna naye waali wano mu kizimbe yazze n'omukyalo omumyufu nnyo yavudde Bungereza oba yali ebungereza oba omulenzi yali ebungereza oluyimba lugenda kaddemu yekatandikidde kaddemu twe waba munavudde bukyeyo sivudde buddu naye emizimba gye nsanze ekyewange akusibulira omukazi asaana kitabuzinze kuba owange bamuwasageyo asindika omusimbi gwange bamutesa omusimbi gwange wakiri omusimbi budde oba yaganye naye kwini walikomyewo mubulamu bwange mama sawula emboozi watonkyawanoziira mama kuluma gwenalaba mu fyuca yange Saula.
tunuulira gwe kennyini buyini bwange bwe mmanyisiwo obusanga yinza okwefuula mutereevu oli kumpasa EBS TV ekumuserowoozo akayimba ako kakolezako omukyala ali mukono ne bamwita Apofia gutumiddeko nnyonnyo ne banno abatuddawo guwasabye akayimba kano nti butuufu bw'obuntu omuntu asindika omusimbi omulala n'amaana agulya naye ndoozi omukyala leka teyaguya yali asose kulimbalimba n'ogaa naye butuufu bw'obuntu kipeebwe kitumuze kwemuyanjule amanya gange yanze Prince Ali wava muno Prince erinnya ly'amaanyi eryo ani yalikuwa Prince Ali wava muno omuyimbi wa kadongo kamu upcoming oba bano abaluddewo dda abasajja bakulu bajja okunzijayo abagize n'okujja naye oli eno bamusulumbye eno odadi Isaac awo waliwo omusajja yabaga eggabe ennamba nga tebakuteekamu dokita gundi bwembu eyo iti ayiza yenoonyeza dda nsanyusa okulaba ma yogwani bampita queen mbanda kituufu oli queen maama nyo oba kamera yendagowi ng'olinga omuzungu bwotyo wakula naye ng'obadde mu Uganda noluyimba mwadde mulina duyimba obubi odukyusa onaaba nga badde ebweru tolaba nga yemuzingakuwa megesa ate agasajja gegameketa obusimbi nga nekyali wange yamekesa obusimbi naye omukyala anaatera okudda kati awo simanyi anoonya wa blocking nenamba blocking atakalaba bagenda muwa obutwa n'olwensonga eyo tuli ku EBS TV ekumuza ebirowoozo olunaku olwaleero tukyaziza ku baana bwe bati abasobola okuba nga bavaayo emiti emito egigumiza ekibira mu kadongo kamu nasalawo neŋŋamba nzenzeko omuyimbi wa kadongo kamu omuto ayagaliza nga nkola ku TV toliyimbye wabeerayo omulala oliko omundi nange njagaliza nga nange ndi wa kadongo kamu ng'ate nange ndi birina enjawulo nga nange ndi muyimbi abala bagamba bali saagala bajje bayitewo nze nyina oguyitawo nkokola nosaala nga sebakiranga mutumiddeko nnyo ndabirako naalongaawo oyo naye wattabu nyo talina mutawana ku beesi eri talina mutawana n'olw'ensonga eyo wava muno oludde ng'oyimbayimba awo ennyimba zibadde mpitirivu nnyo waliwo na akayimba kotera okunyimbira wali ku Big Ba ne kankolera nnyo nnyo tusooke tukayiseemuko wano kali walioko omusajja oli kojja akakayimba ako ne pasayiga ali akagala nnyo nnyo ate okakubamu wano ku ndongo mbwakedde tubakale nejjita bayita abaliri beewunanyanze Prince Peter nejjita yabeefuuka nsere ennyimba emampisa ewise wamuwule mumbuuza jjita yabadde ki konze jjita yawummuddemu ate nemubuuzagatewulira otya anayigga asooka kusiga enjobewe zinayitira naye sooka kuleka jjiteeka enyigga byetunanyumya benzire wagana ennyitunayo kugenda byene enjiyitiramu tuddako okugezesa eddoboozi nkeera entujja tubinyumya bannange mbanyumiza ati yina emboozi y'amangu bino mbitadde mu mukoba nyirimu yatubereddebe bannange nababuuzizza munsonyiwe nabeerabidde nzize ku maviidiyo okulamusa abakadde bakulu abakuŋŋaanye mbanange mwasuze mutya embeera mugisanze mutya bakugeere bakubindaliza nannabye okuswala emiswalo so emyanaalinyumiza namunswera ku nswaza naye akabaatereka ngenjoleza akaanako okusaana mbanange gyengenambita olumu nasanga amaka amatongo nembuuzi eyali nnyinega ko balinti ebasajja agwa n'olumbe engalute mu nnyo amaka amalungi erugasaanyawo newatasigala yate namwando koba ate balintyapa n'olumbo kabalwaki basajja mbwa temwala kukola wakitamagaira gwekusa mbangamba ntulera wansi banyumiza omugwavu oli abusajja mukuba yasobya ku mwana gwazaala simanya ekiyama kyaze obuseegu butudde mu bantu amamukira nago nga twalaga okuswala itunaawo okusanga omutonzi ng'ebibbe tulina nyonyo amamukira nago nga twalaga okuswala amamukira nago nga twalaga okuswala basajja muntu yali mu makange abe kyawasa emyakana empeka akasigwe yaleeta mukazi we nattali yambabaali okuzaala bambi bwamu bwa kkono yazaala omwana tamanya ebintu mbasaaliza anaye mbasaaliza yakulira tiwaali musezi zolaba ndagabifaananyi wanegiruloko agasajja gakulina geswanta nga yennyina bitwalira kino mwanange oli
Mwesaba mwenda kubaga wena mbasaliza yabamwembisa yakuma ebigambo bya nnyina abasajja ne bamuwa ebintu bigana ayagala kusoma abebbali okulokaloka aletaata alokalokera muli sitaani waddimeesoni azinyagula myoyo bino byakakuulwayo nga nnyina bitwafiirwa nnyina naye yajja okubika esanga bitulasi yagenze ku ssomero akati nnyina bitu yagenderawo ng'ayitaaka bitwajjankeera okugenda asinkamuzaalira omufumba tuuke munnange mbanyumiza ki bitulese okuva ku ssomero kakitaawo amegeredde ng'akalibukalya tebatwala naye sitaani amulaga ebinyazo nti nga bitwonyirira okufa mwanange jangunekweyako eno olabika okooye nanyo bitulesi yakubalina okugaana nti taata kanfukamire enkubuuze nga basajja mbwagale Please onyimbira nzo manyo omuntu nga nyimbira nzikiriza tubera wali kubigiba okwata phone sagala kumala naye olwa bewe namba nwaga nange kati musulumbi omanyi bulungi mutegeera sajja muyimbi wa kadongo kamu wansasage tiyepangirwako kyamaani wabaka katata tulinayo omwana gwe batamanyi Junior Jemba omuzibu oyo wansasage naye Junior Jemba naye nakayimbe nyama kale tewali mutawa soka tumulemo katonye tugera kuba tukomawo omusajja tukyamwina ne queen yono Naseboya. wali wano wadanga mu mutaddenga wano timwagala muwanyimba tunagala muwanyimba waliwo akayimba akali awakobwaga bunjeeza akatata wange oba weekalyawo bakakubemu tata wange kuba akayimba obugagga bunjeeza nzeyikayinga sasage ndabula mbere mu maka gange ndekere ne mukyala wange kaziwe kakonga kugamba nti fa kubikwata kakayimba ko nkaweerezako ku bantu b'omu kivu mwenna batumiddeko nnyonnyonnyo ntumirako ku bantu b'ekitemu ntumirako ku bantu b'eggayaaza kasanga ti mbagala nnyonnyonnyo zekafero giyeweza programu kadongo kamu eno tulina mukyala queen n'omulala prince wava munno nga abayimbi ba kadongo kamu betulinamu essuubi ennaku zino ng'otunulira n'ogamba butuufu bw'obuntu bebano abaana abagenda okuyugumya ekisawo kya kadongo kamu siwe kiri queen nkutunulira ddala ng'ofaananidde era ba queen mu kisawo gy'okuyimba ng'ojja okuyimba weegombaani nga Nze negomba omukyala bamita Night Nantabazi. Ani? Mugenzi Night Nantabazi. Night Nantabazi. Kozi yayimba kayimba ki? Nakayimba akanyumiranga ennyo akagamba. Nasoze nkimanyi nti nnina okutuuka wano nyumye bunamu. Kingambe kasanga yebalemu. Era nange baddeyo bwetyo ngasiri kuwenyo. Bulinde yamuweza tata ekimanyi wesirika baba. Bapita Night yateri ekigamba babaasi kiwulire waffe. Wabula ndi luno ejepise nabo babuuze. Nabali basire nabo tekubakuba kuba we bandowooleza ate siwendi. Ne mama kyakola bubi kuba yazaawa. Yanirabye ku mwana w'amakula. Ebumbi fuddeko mukama bw'atyo. Kuba yajabula. Kankube njite kubesebese. Nga bwe tegeka obubaka bwange leero kuti ku baami. Bona ddala abaami abeeyita abalodi wano. Ndi kumwe mwattu. Mwe mwagala abakazi nga temufa baffe. Amanyirira baaba. Ekyokwana sikigamba kubanga kyateekako nga kya butonde. Wabula ekyobutagala abaami. Ekyo kye kimpabunkanya omutima. Omukazi n'omumalako ebbanga. Ne kapeti akakutonde ne kabula. Nga bakusabya kulyanga ebyo. Naye tulina okuteteekanya okugifuna. Ekinnuma ate ne yewaana gy'ayita amalaga manne gakuba okukamala. Kusikirira okwakolera amanya. Ate baba bakuba nnyo mwana wange. Omusajja omukodo yakita yatama. kubalako ekwano Ate nga ekitiibwa kyabeera kitta kanyi bamanyi olina omwami omusajja omukodo yakeeta yatama kuba kumalako ekwano ate nga mbeera gisse manyi bamanyi olina omwami so nga balaba makooti akayimba akayitirivu ka mukyala Nantabazi yafa omugenzi Nantabazi nga yafa yali ayimbira ludda wa kyalo oyo yali ayimbira ewa mukulu Abdumulasi musajja omukodo yankeda naye lwaki abasajja tunyigirizibwa nnyo buli kimu ffe lunemba temubeera ku bakodo
anti kibwanga bina kulyambo kuntuyo ola nze nayimba wonna akayimba omukazi nga yanzalamu baatagala kumpa buyange nakawulira nanyinga waliwazise mama w'abaana weeza ku buyange yanzalamu netagala kunda nawe waseka nakakafera abateeki nedda bwe mwasaba omwenkanonkano mulaba twagugaanira omwenkanonkano temukola sente zammwe zirina mugaso sente zammwe ez'ekikazi kikazi kyekyo ekitakuta kimuwa bawadde ekikazi sente mwaka ku mwaka bawadde ekikazi akasente kaffe ka kikazi ningwe ku sente kito kyazigula ozazigula ki kubanga n'ebizigo era obisaba nze kisibuka anti muli babiri nze ndi bo kati ono gasirike tuwakane babiri twagala kumanya olwaki abakazi mutunyingiriza nnyo nyini mwatulekera abaana ffe tubaweerera abakazi mwatulekera amayumba ffe tugasasula abakazi mwatulekera wakaffe tuliisaawo banaye ffe tugula ne tugula n'obunza nange omukazi yandekera abaana nze mbalabirira nze mbooleza nze mbagulira sabbuuni kyokka ye ali bulaaya tampa wadde 10 lwaki talabirira abaana be beyanzaalamu lwaki talabirira abaana be yanzaalamu yaja nanfukumulamu abaana abo ate nze nabazaala kuki nedda nabazaala mwani yagenda kujja yasanga n'abaana yajja nanfukumulamu abaana aba kyokka ali eyo yambonyabonyaprinsipal buno sooka otumireko ku bantu bo soka nentumira ku bantu bange ab'ekireka ab'ekasokoso lama kulisi n'abalala bali awo netumirako omwami bamuyita Pawulo Mugambwa ali mu Kalagi n'abalala bonna abali awo mu Kalagi nentumirako ab'okukekke eddoboozi lya Pukamindi bonna nentumira ku bayimbi bannanga abali ku kekke enkulu ey'akadongo kamu olowooza tusaze magezi ki naffe okuvaayo eno mu kekke eno ento tudde wali mu kekke enkulu ekyo kirowoozo kya muntu ye yalowooza nti nno waliwo omuyimbi asiŋŋana ku munne omuyimbi nze kyensuubira tuyimbira bawagizi omuwagizi oyo yajja okusuusuubya okujja mu bana abalala okuwanika mu bali b'osuubira tuteekewo buteesi waka ku mmeeza kati bw'oba weewa ennamba oyinza kwewanga nnamba mmeka kubanga akadonka mbeewa ennamba zondaba nze nakimanya nti omuwagizi eyawanika basudde waggulu yagenda okuwanika wava munno waggulu eyakkiriza abalala baddewo wansi era yasobola okuwanula omulala wansi n'ayambusayo wava munno lwaki abayimbi abato mu myaka 18 abawala batya okuyimba kadongo kamu nti babyakikadde oba biki ono si wakikadde era kino ngenda kinenya bannange ndowooza ababaddemu kadongo kamu ono abaana bawala bwe baagala omuyimba naye bannaffe abalala batunuuza mu nsonga endala lumpe olwobona lwenjagala simulula kati nze bwogobera ennyimba zange nina oluyimba olulala bayita bwetuweerera siyingizawo kirowoozo kirala nga nnyimba n'omuntu kulwensonga temwinawo kati nkwatagana n'emuwano singa tuba tukoze oluyimba ne lubeera lulungi eri abantu nga tweganza nze noono ogw'ennyimba naye kati nga twafunye obutakkaanya kati tugenda kuweereza abantu kye baagala oba tugenda kuba mu ntalo zaffe za mukwano kati nze kyonna kigaana kyagala ku muntu kuyimba naye kyogamba sebata talina bakyala be ng'ayimba nabo ekyo kya sebata eyo ligimu ebadde enkadde baaliwo era baakikola kyali successful naye kati kino ekyaffe saawa zino mbasaba tutunulire kuyimba oba oyimbye n'omwana omuwala banga tutunulira kuyimba ku bayimbi abakadongo kamu abo mbawakanira naye siba kiri era nze buli omu gwe nnyimbyeko naye asobola okuwa obujulizi wammanyabo tagama akogeno tere paani wali chapati ate tekibangawo ate kedo tewali kyali kibaddewo soko tumireko ku bantu bukwini abantu bentumira bonga bangi n'abamala kona eno tv yaffe pasa wazaala n'okuzaala batumidde mwenna Kinisha Michelo Jasmine batumiddeko banaye abantu b'ebusujju Mitiana banange eyo gyensibuka banaye olowooza abaana abawala magezi ki ge wali bawadde bayimbe ennyimba zino ez'akadongo kamu ezibuulirira
nze kyengamba abaana abawala bambi temwetya ate era temwenyoma togwamu maanyi ate togwamu ssuubi abantu abatuufu gye bali abokusisinkana n'okola nabo era yimba ekintu ky'owulira ng'okifiiringa muli ng'ogamba nti mubutuufu bwe nyimba akadongo kamu mbeera comfortable ne kadongo kamu okusinga ogenda mulaga ate ng'obigenda kutawaanya kitegeera okay kale n'olw'ensonga eyo nange ntumiddeko mwami Sozi awo mundeeba ntumiddeko nnyo nabirako ku magalo omugambe nti nze njagala soda ennyonta ennuma nze nywa soda sinywa soda tompakanya wangi onywa soda nze petuludde okunywa soda twala soda yabaye mu kiperinga ekirala munnange nesaba pulezidenti waffe Museveni munnange n'abantu yagira atute naffe era nenaffe tukole social distance waliwo n'ekifo ekintu ekyakibatannaba kukuggulawo abantu bano abakozesako kantu kano nabo tebannabagula tujja kwefuga omwe atuula eri omulala atuula eri n'eccupa ze nga 4 n'omulala abeeyo nga naze 3 mu nsonda naye nageza tunya wano kati nga bakuba banogira akalulu ng'abantu bebenyiga neŋŋamba ate bo ate singa waliwo nikyeje nazuvumbudde ku bya korona bino singa akalevu kano ke kali kayitamu korona singa teriyo na muntu n'omu yali yafudde kubanga buli gwosanga batugamba wedwa kubanze nkikoze lwakuba mpeereza naye ngenda kukazaayo era nange olufuluma nzizaayo naye buli osanga wa boda akutwala ogenda okulanga eno mukalevu n'omugambo nejambale bulungi naye singa obulwadde bwayuyita mukalevu abantu badde beekuumye bannange si bwe kiri kale no ibadde program kadongo kamu ntumiddeko abayimbi bakadongo kamu abato ba Musulumbi si yekyemaani wammwe Dokita Buwembo ani omuleko nebyannyinaze Safina Jamila oyina ne bannyoko bulijjo ne bazadde bange Kalista kutumira bakususa balukaga oyo ye kyondaba yakinteeka ebidongo yagala nnyo walukaga yakutendeka nentuuka mu gurupu nga simanyi bakwata microphone nakutendeka antendeka ate nansasula kale yebadde program kadongo kamu tusinkane ku lunaku olw'omukaaga oluddako tufuneyo ku buyimba nga bubiri awo Safiki nondera ku buyimba buyinza okunkubirawo bye